nga bwe bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama nabwe gutyo poliisi esabye bannayuganda okugikwatisaako ng'eggwanga lirindira omulangira wa Ekereziya Pope Francis. Okusinziira kwa Adduumira poliisi Maserengeta ga Kampala Siraje Bakaleke agamba nti okusobola okulemesa abatujja okutuukiriza ebigendererwa byabwe wasaana okubaawo obumu wakati wa poliisi n'abantu ba bulijjo. Saagala musole guno gwe n'agamba nti nedda poliisi yagenda okukola ku byokwerinda oba amagye oba ebikuuma ddembe ebitongole ebirala ebikuuma eddembe. Fena muntu wa bulijjo naffe kikukatakako okubeera nti tukolera wamu ffenna tubeere ntunyweza ebyokwerinda tubeere ntwanyiriza paapa obulungi atuuke bulungi ate era addeyo mirembe. Wabula poliisi etegeezezza nga bwe watasaana kubaawo okutya kwonna kubanga embeera yonna ebale mu ttaano. Tuli beeteefuteefu 100 ku 100 era nga tulikolera wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe ebirala ng'era ffenna tugenda kukolera wamu. Bo abatwala Namugongo bategeezezza nga enteekateeka ezisembayo naddala mu kuyoyota ekiggwa kumpi zinatera okuggyibwako engalo. Tugezaako okulaba nti tukola final touches tulabe nti papa wanatuukira ng'ekifo kinyirira bulungi. Amakubo agatabaddeyo Namugongo mulaba tugakola nga mulaba tractor eziri emabega eyo ago tubamaliriza bumaliriza. Father Vincent Lubega ngono yakulira ekiggwa ky'e Namugongo wabula alabudde nti ku luno embeera yakwawukanako nga bwe gutera okuba ku lunaku lw'abajulizi. Abagala okulya bajja kufuluma ebweru olukomera lwa shrine era ebyokulya gye bijja okubeera naye munda timujja kubeera byakulya. Ekereziya era esambaza ebiyitiŋŋana ng'abo bokka balina zikkaadi nti be bajja okukkirizibwa okwetaba mu kitambiro kya mmisa. Abantu bonna abanajja e Namugongo bajja kuyingira era bajja kusobola okulaba paapa. Awo nno mwenna mujje nga tewali kubuusabuusa. Tubadde tujja wano nga 3 June twali yeetaaga kaadi kuyingira era bwe gugenda okubeera ku luno. Omutukuvu paapa wakutuuka kuno ku lunaku lw'okutaano lwa sabbiiti eno era ng'aliko obubaka bwe yaweerezza edda bannayuganda. I send a word of greeting and friendship to you and your families. I look forward to this time we will have together. I'm coming as a minister of the gospel to proclaim the love of Jesus Christ and his message of reconciliation, forgiveness and peace. Julius Senkandwa, NTV.